got a little bit worse in the past couple of days. He was brought here, and in engaging with the doctors and families, it was agreed, the doctors advised us, let's make sure no one accesses him to avoid getting infections, because this situation has become dire. So we agreed with the family, let's, as the doctors have guided, no one should visit and so on, so that they catch those infections. And updates we kept getting, it was a struggle, and things would improve, and then bits of setbacks and so on. So this morning we got that very, very unfortunate news. When I spoke to the doctors, they told me, well, all the organs are pretty much shut down. They said they're waiting to themselves do the pronunciation, but yeah, clearly that's what it is, because the mother has also got a briefing from other medics. So it is sad that our colleague has passed on. It's very, very, very sad morning. Esinyongera okulamusaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Bitalo nnyo ddala nga we nagambye. Mohamed Sseggirinya omwagalwa w'abangi avudde mu bulamu bw'ensi eno ekiro ekikeesezza olwaleero. Tulaba awo nga Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, agezaako okunnyonnyola bannamawulire embeera we yatabukidde eya Mohamed Sseggirinya, ng'ayogera ne ku nfa ye ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Joel Ssenyonyi agamba nti embeera yatabuka nnaku eziyiseeko emabega. Mohamed Sseggirinya n'addusibwa mu ddwaliro, abasawo ne bamuyita, naye okuva bye baamutwalayo abasawo badde bamugambye aleme kubeera ng'ali crowded, tebamulambulalambula obutamuleetera infections, era kye babadde bakola ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera ebadde yakamutabukako nnaku ziyise mabega, era abadde takkirizibwa kugenda kulabwa paka amakya g'olwaleero ge bafunye essimu nga maama wa Sseggirinya abagamba nti Sseggirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno, ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitalo nnyo ddala, kitalo nnyo ddala. Tufiiriddwa omuntu atagenda kubanga azzikawo, omuntu ali determined, omuntu eyeewaayo, vocalist atatya kwogera kikyamu, atatya kukola kikolwa kyonna kasa kibeera nga kye kireetera eddembe ne kiteekawo obwenkanya mu ggwanga. Abadde mulwanyirizi wa ddembe, abantu b'e Kawempe mujja kuba mumujjukiranga, naye ng'amaziika ge tegannaba kubanga gategeerekeka. Tugenda kukomawo tugabawe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nage gwe agala otwengako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo okubeerako following, okipingwe ng'oli updated gwe mukwano gwange ali eyo. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Updates.